nga bwe mbagambye nti ensonga eno ngazi nnyo kubanga ekwata ku bw'obulimi, ekwata ku bulunzi, ekwata ku by'obulamu, ekwata ku byenjigiriza, ekwata ku mbeera zaffe ng'abantu, ekwata ku mukwano n'ekisa kye twalina eri abantu abalala ebyatuviiramu nabe. Njagala okukyusa ku gopost yange kubanga bino ebintu nja kwogera kasavu kanyama mu bintu bino kubanga subject bwe nnakwata ku subject emu nesigimaliriza oba nengimaliriza kigenda tutwalira emyezi emirala naye ng'ate tetukyalina time tulina okukola nga bwe mbagambye nti nga tumaze okukakasa nti omuwambi amaze okujja mu nsi. Omuwambi yajja aseka n'aseka ne yeesekereza ne yeegonza ekyavaamu n'ayingira. Tugenda kukyusa goposti yaffe tutegedde nti omusota guli mu nnyumba yaffe. Gwe ng'Omuganda foundation eyateekebwawo bajjajjaffe gye mbayitiddemu akatonotono kubanga foundation nnene. Buganda yabeeranga yeeyagaza. Mu bimpimpi Buganda yasinganga South Korea. Uganda yasinganga Singapore. Economy ya Uganda nga togigeraageranya naya East Africa. Buganda ye yasasulira. Wuliriza kino. Gino no bya myaka gya nkaaga. Buganda eno Kenya gye mulaba. Ssekabaka Muteesa II ye yasasulira, ye yasayininga cheeke eyasasulira independence ya Kenya. Nkiddamu. Kenya yali terina ssente kubanga bawangayo omutemwa ogw'okufuna independence. Kenya yali terina ssente. Ssekabaka Muteesa II n'asayininga cheeke n'agibawa n'abawa ssente. Tanzania yali terina ssente nayo ne tugiwa ssente za independence. Ssekabaka Muteesa aba Ethiopians nga bakaaba ssente n'akwata ssente n'azibawa. Wuliriza ekintu kino nga ssente weeziri nga tulina ssente. Nga tulina ssente. Ssekabaka Muteesa II yasayiningako ne cheeke ewereza ddala miliyoni namba eya pound. Teebereza mu myaka egyo. Miliyoni namba eya pound. N'agiwaayo esobole okuyamba Bungereza. Nga Bungereza ffe tugiyamba. Ebyo byonna byaggwaawo. Kakati tumaze okukitegeera era tulabye wano nga bwe mbabuulidde nti ebyemabega byonna foundation eyateekebwawo bajjajjaffe ku omusingi ogwateekebwawo ebyenjigiriza ebyateekebwawo ebyobulamu ebyobulamu birimu ebintu bingi malwaliro okulya obulungi emmere yaffe yateekebwawo ebyobulimi yateekebwawo ebyobulunzi byonna ebyo byonna tubizingiramu kati ebyo byonna tusigenda kubiyitamu tujja kuleetangayo kimu na kimu. Tukyusiza goposti yaffe tugenze ku musota. Omusota ogwayingira mu Buganda. Ku ssaawa eno gye twogererako. Ku ssaawa eno gye njogererako. Foundation eno emenyebwa era emenyeddwa. Ab'ekisinde kino abageetudde e Busujja ffe tugezaako okuzzaawo n'okutangira abawambi already abaatwala n'ebintu byaffe. Ku ssaawa eno gye twogererako nti ebifo byonna eby'ennono abaana n'abazzukulu abageyi abamu babadde tebakkirizibwa kugenda kubiraba kugenda kutuulayo. Tebakyakukkiriza kugenda kulaba bintu byammwe babadde tebabakkiriza yadde okutuuka mu bifo bino. Ebika bingi nnyo mu Buganda tibikyasobola kwetuukira. Mwawulira wano jjuuzi omukyala eyampereza audio ng'agamba nti mu lubiri olw'ennono gye bayita ennono abengo gye bagenda gye basibuka ekifo ekyo bano be tuyita nti bantu baffe abakulemberwa Katikkiro Peter Mayiga Emmengo bawa order
teri muntu yenna alina kugenda mu bifo ebyo. Omuwambi kye yakola yaddira abantu ababe basasula n'asalawo n'abateekayo mu bifo eby'enjawulo, bo ne beefuula okuba nti nno balumirirwa ng'ate boonoona bwonoonyi. Wano we njagala mutandike bagamba nti nno enswa bw'ekyusa eriiso naawe nga envuba okola ki? Nga naawe envuba okyusa. We njagala muzuukukire mmwe abali mu kisinde kino abageetudde Busujja nti omusota already guli mu Buganda, omusota ogusaanyawo Buganda already tuli nagwo. Kiki kye tugenda okukola? Kiki ky'okozeewo ggwe already omusota ogulina? Kati njagala weetwale mu ttuluba lino nti bajjajjaffe bali we baali bakola foundation eno gye baatukolera foundation baagikola nga bagikolera ddala nga bagikola kubanga baali bo tebeerowoozaako nga bokka. Ku ssaawa eno gye twogererako okuviira ddala mu 1986 okuva Museveni lwe yajja mu buyinza okutuusa kati mu mwaka gw'2022 tewali future gye mulina. Nkiddamu okuva mu mwaka kale katugambe okuviira ddala mu 80 kubanga Museveni yajja yakomawo mu 79 ne batandika olutalo ne balwanyisa Idi Amin, ne bava mu kulwanyisa Idi Amin ne bakola obuvuyo bwabwe nga bapanga okuzza Obote 80 n'agenda mu nsiko 85 n'okutuuka kaakati tubala emyaka 40+. Gwe tolina future eyazaalibwa okuva mu 1980 future togirina. Naye kiki ky'ogenda okukolerera Buganda nga teweekoleredde ggwe nga ggwe omwana wo gw'ozadde ogenda mmuteerawo foundation ki? Wano nno we wali okulya n'okukomba essowaani. Ogenda kulwanirira otya Buganda kubanga nkunnyonnyodde Buganda eri ey'edda ne Buganda eya leero. Kye kibuuzo kye njagala okuleka mu ddiiro wano era bwe nnaaba nga audio yange esembayo kye kibuuzo kye ngenda okubabuuza. Tulaba kakati mu byafaayo nti omwana Omuganda abonyaabonyezebwa. Omwana Omuganda takyasobola kwetuusaako kyalya. Edda omuntu bwe yawaayiranga kwe tuyita okuwayira oba okuwasa yabeeranga blessing, lyabeeranga ssanyu. Ku ssaawa eno tewakyali muntu Omuganda awasa nga awasizza mu ssanyu ettuufu. Bali mu kubonaabona okw'ekitalo, tebasobola kwetuusaako byonna bye baagala. Kankomewo.